President Museveni mu kwogerako eri eggwanga ku kisaawe Kololo awerekeddwako First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni. President okwogerako eri eggwanga yeesigamye ku nnyingo 11 eya ssemateeka w'eggwanga. Asoose kujjukiza bannayuganda empagi 3 ez'ebyafaayo n'empagi 4 eza NRM. So, number 1, minimum recovery. Number 2, expansion of the small island economy. Number 3, the diversification of the enclave economy by commercializing the production of bananas, cassava, milk, fruits, palm oil, cocoa, fish, beef, etc. President ategeezezza nti bali ku mulamwa ogw'okukulembeza mwoyo gwa ggwanga wano ne musemazinga wa Afrika era nti bakolerera nnyo okwegatta kwa Afrika ne komesa. There are, however, still some trade barriers in the East African community. These are really roadblocks to our prosperity. President ayogedde ku nteekateeka ey'okulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ekiziŋŋamizza enkulaakulana. I've been getting good information about corrupt actors among the public servants, but also among the political actors. With firm evidence, we shall crush these traitors. Agambye nti waliwo n'akabondo k'abalyake akali mu ministry y'ebyensimbi ne Palamenti era nti kati alina obukakafu ku kyo. From Ministry of Finance, they are running with the accounting officers of ministries to come to Parliament, working with some people there to provide certain funds, provided you take a share. I didn't believe this, but now I have proof. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.